neyanziza nnyo mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Soul TV. Katono nnyo mwami Senkubuge gasina bagenda ku mulama gwe twayogeddeko olunaku olw'eggulo. Amino bwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Olunaku olw'eggulo twakulaze eggulire ery'omuwala eyasudde omwana mu kabuyonjo. Omuwala ono nga yazadde omwana bulungi n'amulongoosa n'amala n'amusuula mutoyi. Na buli kati omwana tebanaba kufuna we bagenda kumuziika. Entabwe eriki nti omuwala ono yabadde alina abasajja bangi. Kati byatuuse okuzaala nga tamanyi ani nnyini mwana mutuufu. Bagamba kyekyamuviiriddeko okukola ekyo kwe kuzaala omwana bulungi mu budde obw'ekiro n'amusuula mutoyi. So nga ye aludde ng'agamba nti yeebuzaabuza nga bagamba nti alina ntumbi. So poliisi ekyatubidde n'omulambo ogwo naye nga bagezaako okulaba kyensuubira nti poliisi ejja kukola DNA ezuule ani taata w'omwana omutuufu. Eyo nga tuvuddeyo enkya y'olwaleero ndi wano mu katale ka Kamevale Market. Buli luvannyuma lwa myaka ebiri abasuubuzi mu katale kano balina okulonda obukulembeze. Era mu kiseera kino babadde mu keetalo okulaba nga bafuna obukulembeze obujja obw'akatale. Omukulu Sserunjogi yabaddeko nga omukulembeze. Naye wakati mu nteekateeka abasuubuzi bano bakiguddeko. Kanso bwe yavuddeyo ne bategeeza nti bakyayina buyinza yadde okulonda obukulembeze bwonna ti kanso yeyina okubalondera. Kino tekyabayisiza bulungi era abamu kitegereddwako nti akakiiko oba obukulembeze obumu bwe balonze aba munisipaali abasinga abadde ku bukulembeze kumpi ebitundu nga 40 bonna basuuliddwa ne kulondebwako abakulembeze abapya abalala. Abakulembeze kye bagamba kino tekiri feya kubanga abakulu bekikwatibwako aba Mukono municipality tebasobola kutuula mu ofiisi bo ne basalawo kulondera abasuubuzi bano abakulembeze nga bagamba nti bano bwe balonze abo tebamanyi bulumi abasuubuzi bano bwe balina. Bagamba nti basaana ensonga eno etunulwemu kubanga abakulembeze aba municipali bagamba nti etteeka eryayisibwa mu parliament nti obutale bwonna be baba abawaggulu babalondebwako bo bagamba bali tebakimanyi nga bakiwulirako nga bamanyi kiri mu KCC eyokka ngeno mu butale ate obwesudde Kampala bagamba bali tebakimanyi kigenda kukola. Era ndoza olunaku sabbiiti eno ngeggwako waliyo olukiiko olwalina okubeerayo eyo okutegeeza abakulembeze bani be balonze naye ate abamu kwe bali basuubira okubeera ku bukulembeze ne batalabikako. So yembeera bwetyo bweri mu katale wano aka Kamevale Market. Abasuubuzi bagamba abakulu aba munisipaali bano bandi balese ne beerondera abakulembeze kubanga bamanyi obusobozi bwabwe bamanyi obunafu bwabwe bo okutuula mu ofiisi zaabwe mu SC zaabwe ne babayisiza bo. Abamu bagamba nti ebintu bino ebyakatale kano babitaddemu ebyobufuzi, abala bagamba babitaddemu emikwano, abala nga bagamba balonze bo be baagala, ate ne bagamba nti ate era basize byesigamya nnyo mbu ku byobufuzi kye bagamba kigenda kugotaanya emirimu gy'omu katale. Tugenda kwogerako n'omukulu Luboyera Magellan amyuka town clerk nga yali omukulu mu nsonga zino. Twogereko ne mukulu town clerk Francis Byabagambi ne meya ne bekikwatako sako n'abakulembeze sako n'abasuubuzi mu katale kano batubuulire embeera eno yo bo bagiraba batya, lwaki bavuddeyo, lwaki etteeka lino oba abasuubuzi bakibagambye kati ng'okulonda kunatera okubeerawo. Mwami Senkubuge sigenda kusukkawo wano kankomewo mu studio ate tweyongereyo ne program endala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.